Jaga tutunulire. Kiki wakayiga ku mmotoka mukumbaira nti oyagala yiga vuga mmotoka? Self. Osobola kuba self? Yeah man. Kuba mutulabe. Saagala otufere bufe. Muliro guguli ninnyako. Atoli nya ku muliro nyamba taata. Okyayiga buyizi. Saba okuba mukubi self. Kale. Kale kangubasa. Njagala okubese. Agikubye. Tomalayo. Okyayiga buyizi kati zikiza. Zikiza sebo ogikubye. Omanyi n'okuzikiza. Kati radio. Mu mmotoka muno mulimu radio. Omanyi weebeera? Weebeera wa? Yino. Ye yao. Yeah. Osobola ogiteekako gwe? Nsobola. Nevamu ekigambo? Ekigambo? Kasooka njuze mabega FM. Pasha FM MM. Erimu FM. Njiwulire etandise ya kuliko n'ebyogera. Kati binani yabikuyigiriza okuba self noteekako radio? Tiangu, it's easy. Simple. It's easy? Yeah man. Who taught you? Sasanya. Ani yakuyigiriza okuba bino ebintu fresh? Yabadde ali mu steering. Ali ku steering? Yeah. Akikwasaganya? Yeah. Mpulira bulungi nnyo nti n'enziro siyine etuuse. Kati ng'enzirusi weetuuse. Essanyu lino ly'owulira. Olowooza kiki ogenda okukola okulaga essanyu? Nze? Kye ngenda okukola. Ngenda kukola nnyo era ndabe nga bakulembera nfuna smartphone. Alright, obviously jage manya gange atulaba akaseera kano nyongera okubira nga mbabuzaako nembebaza okungoberera mu nteekateeka zonna zembera mbatusaako akaseera kano personally ndi musanyufu nnyo nti omuto fresh kid oluvannyuma lw'emyezi ng'ebiri ng'atambulira ku boda wano ne wali mbivulu byabadde ate ali mu kubeera nga asasula olw'akasente okuba nti baakajjayo dda ku boda mu mbeera eno olunaku wano wetutuuse afunye emmotoka mpya, emmotoka kika kya Wish eri ku UBG. So asobodde okubeera nga agifuna under new management okubeera nti yegenda okubanga emutambuza okugenda ku ssomero okugenda ku bivulu n'embeera yonna yogenda mu studio n'obulamu bwe obw'enjawulo wa wayagala okubanga anyumirwamu egenda kubanga ekikwasaganya kalenzi kanyumye konnako ne struggle liri waggulu fresh kiri kitya naye fit. Oli steady? Nkulaba kino kyoli abye bayita bati? Daka biscuit. A biscuit otera kalya biseera ki? Sinyo nenga kamba omera. Era obo kali oyogera mpola. Kati lero nsabo oyogereko nnyo. Kale. Kyo yambadde kino kye bayita batya fresh? Kyamaje. Kyamaje? Yamani. Oli wa maje? Wagasomera wa training rawa? Na training ya kusomero. Wagenda Somalia no training amaje? Yaman. Ulecho chikolo otya. General. Kati gwe general? Yaman. Kye kiraga. Zino zibayita batya zino? Somao. Sisobola lusomolo lulimi ki? General. Kyetegeza general. Bino byonna amayinja. Amajinja. Nali kino kyekifo. Kyekifo. Oli namba 0
5 7 6 Yeah. Ngoli wa manyi nnyo. Then bajene bambala chain. Ano. Mudali. Guno mudali. Yeah. Gwe mudali gwe babawe limaje. Yeah man. Gwe je mwenga bagirongosaamu. Ndafa bagikolanga ja basketball. Batwali watani ba basketball. Walitako ne basketball. Yeah. Okikola otya fresh. Bwento. Era fresh kid tebigwayo naye nga tulaba akaseera kano. So kati eno emmotoka empya ewereddwa fresh kid egenda okubanga emutambuza mu mbeera ey'enjawulo okulaba nga emirimu gye gyonna agitambuza bulungi okuli egy'amagye gyatugambye okuli okuyimba okuli okusoma awe tuli. Fresh kid nkulaba otudde ku mmotoka ku mutto oguvuga oba tumanyi nti gwe batulanga bavuga. Ntumanyi. Okimanyi? So kati wootula wano kitegeeza oba omanyi ovuga. Simanyi. Tomanyi? Nenjagala yiga. Oyagala yiga? Yeah man. Ina microphone njiri komagiko nkujira ku stage. Ku stage. Kati neze mu mmotoka yo mwennyini. Yeah. So njagala tutunulire. Kiki wakayiga ku mmotoka mu kumbeera nti oyagala yiga vuga mmotoka? Self. Osobola kuba self? Yeah man. Kuba mutulabe. Saagala otufere bufe. Muliro guguli ninnyako. Atoli nya ku muliro nyamba taata. Okyayiga buyizi. Saba okuba mukubi self. Kale. Kale kangoso. Njagala okubesa. Agikubye. Tomalayo. Okyayiga buyizi kati zikiza. Zikiza sebo ogikubye. Omanyi n'okuzikiza. Kati radio. Mu mmotoka muno mulimu radio. Omanyi weebeera? Weebeera wa? Yini. Ye yaawo. Yeah. Osobola ogiteekako gwe? Nsobola. Nevaamu ekigambo? Ekigambo? Kasooka njuze mabega FM. Pasha FM MM. Erimu FM. Njiwulire etandise ya kuliko n'ebyogera. Kati binani yabikuyigiriza okuba selfu noteekako radio? Changu, it's easy. Simple. It's easy? Yeah man. Who taught you? Sasanya. Ani yakuyigiriza okuba bino ebintu fresh? Yabadde ali mu steering. Ali ku steering? Yeah. Akikwasaganya? Yeah. Naye ng'okikubye nnyo. Ani yakwambaza bino ebyamagye? Oscar Musoza. Oscar Musoza. Tagenda kunkubya bigolooza. Tayagala nti obyo ani agenda okukuba nti oyambadde bino? Afande. Uja. Yeah. Obadde owulira otya ng'otambulira ku boda ennaku ezo eziyise? Takyabadde tekimpisa bulungi. Naye kati ate mpulira bulungi nnyo nti n'enziro siyiina. Tunuulira abantu eno mu kamera eno. Mpulira bulungi nnyo nti n'enziro siyiina etuuse. Kati ng'enziro siweetuuse. Essanyu lino ly'owulira olowooza kiki ogenda okukola okulaga essanyu? Nze? Kyengenda okukola. Ngenda kukola nnyo era ndabe nga bakulembera nfuna smartphone. Emmotoka kezze then bagenda kukuwa smartphone. Nga maze bakulembera bali P3. Banjikiriza nti ngenda bakulembera nabo. Kika kya simu ki ya smartphone gye wateekateeka gy'oyagala ofuna? Samsung. Obasekyo Away. Ezo si iPhone. Oba togimanyi? iPhone ngimanyi. Apple. Apple nze sijanjagala nga katono yadde kakabi naye katono nnyo. Kisinga okwaba. Naye katono. Okay. So music ono omuyimbye watadde n'akayimba akapya? Yeah man. Akayimba akapya bakayitani? Tozikiza. Yeah. Obadde otegeeza ki? Nabadde ntegeeza ku kyaki nabadde ntegeeza kale kukola nnyo. Temupowa. Toyina powa. Teri kuzikiza. Yeah. Ne taata yakayiseemu awo. Ne taata yabadde mu video. Yeah man. Osubirayo okuyimba yakayimba naye? Nga tayise buyisi mu video wali kyegombye? Bebe ya maaso. Yeah. Naye nga akayimba kano Tozikiza. Gwe ng'omuntu. Kakutambulidde katya? Kantambulidde bulungi. Video ewadde mugikwata kyabadde kitya? Kyabadde fit nnyo. Ene simu yani gy'okutte? Eno simu? Ya muzeeyi wange. Ya fresh daddy? Taata. Taata mutuwo. Yeah man. Okay then, so njagala ombuulire fresh kid. Mama amusuubiza mukolera biki? Kalindako. Eyo selfie nange ndi ne general.
olawe tukuba selfie ne general kati nza omba mfuse ekyokwekubya ekifaananyi ne general oba ofuuse ow'amaanyi nnyo kati ndi w'amaanyi nnyo teri akugambako oboyita teri angambako kati okay kati ku ssomero ddayo ddi simanyi sijja kulimba okay okola ebintu bibiri ate n'obikola nnyo ne bibeera byakabi oyimba n'oyimba bulungi wogenda ku ssomero oyita n'obasinga ate ngenda mu kisaawe mbakuba amagi mbakuba n'eggoolo omanyi nosamba omupiira kati yamaani gwe ng'omanyi bingi kati ku byonna kiki walisinza okwagala wobiteeka ku minzaani kusoma kuyimba mupiira kinyagala nnyo kusoma kyekisinze ku byonna kiri eno waggulu mbire ng'okikuba bulungi so fresh njagala ombuulire ku nte ze baakuwa ozirundirawa ente gyeziri ziririddawa ziri safe bwekyoba omanye kati kikyokola ku nte oba ogenzeeyo mu nte gye baakuwa n'embuzi ngenda nenziwa ku muddo nenunda nako mumanyize ndi mubi okay kati tubuulire ekisembayo nga tugenda okooye nkulaba kukooye nze mpondoose mwebale nnyo okulengera TV eno era mwebale nnyo tokwata ku remote ya tovaako olina general so yembeera tubadde tunyumyamuko ne fresh mu mbeera eyo okulaba nti tunyumirwa wamu naye ono mwana muto wadde akola ebintu bya kintu kikulu so yene embeera emmotoka erabika bulungi nnyo ekyali mu mbeera nnungi nnyo so tulindiridde okulaba engeri gyagenda okuba nga akwasaganya emirimu gye naye nga mukitegedde bulungi nnyo nti byonna wadde abikola perfectly kyasinga okuba nga ayagala kwe kusoma so tubeere nga tumuteekako amaaso tumusupporting enteekateeka ze zonna katonda abeere nga amukwatirako afuuke omuntu ow'enjawulo mu ggwanga lino so yembeera gye tubaddeko akaseera kano tujja kuba nga twongera okumweyongeza nnyo buli wanaabirawo ekipya ekitambula obuzirujja gemanya gange mbagamba bali kubeera nga mutugoberera mu nteekateeka zaffe management y'omwana yatudde neraba nga kyetaagisa omuyimbi oyo abe n'emmotoka akikubidde ebbanga ddene tambuza talina ntambula ye ng'omuntu ate nga lepo mwatambulira be bayimbi abakolamu ne batuyiwamu ekidduka ekyo kigenda kubeerawo awo mu kikomera obudde bwonna kiri alaati kutambuza omuyimbi so kino ekidduka manager akiguze kasente ke no simanyi sisobola kumanya ye engeri yakikozeemu naye nga yatutaddemu ekidduka kino ekituuse so kino ekidduka ennaku zino nkulaba otambula nnyo ne fresh kid watera obbeera mu mbeera nti mwana muto ani agenda okuba nga akivuga ekidduka ekyo nze kenyini ng'omuntu njakivuga olwedde nakiyiga omanyi ovuga emmotoka yes driver waffe wali asobola otuyambako manager yennyini asobola otuvuga bwe biteera so owulira otya okuba nti mufunye emmotoka sanyu ly'amaanyi kubanga omwaka tugutandise bulungi yes mu mbeera y'emu tufunye enzirusi embeera ebadde eti ya boda embeera ya boda ebadde sinya kubanga nze nyina akamotoka kange ako kentera okuvuga avugamu n'okuba ewaka bagambo ndeetera omwana wano ate ng'olina ovuga ogenda omuleete oba n'otuma boda ne bampika ekijaketi ne bamukuleetera kati fresh kid y'omu ku bayimbi mu ggwanga wano ab'amaanyi wadde muto abaza kusula akasente akakola ki kibi nnyo okuba muyimbi mu maanyi ge katalina mmotoka fresh kid okubanga ebbanga n'erinnya lyalina nga tagulanga ku mmotoka no nageza okulaba nga nze manager neŋŋamba kanerekereze byonna byenkoze wadde sinakola mu sente mu fresh kid nenkwata akasente kange nemugulira akamotoka ako kake yiye si yange